Honorable olowooza lwaki Electoral Commission esusse okuwanduukulula abesimbyewo ku mulundi guno naddala ab'ekibiina kya NUP? Ebiseera ebisinga bannayuganda tubagamba okugoberera amateeka n'okwekenneenya buli omu kyokola. Abaana ba NUP nze ndowooza abamu olw'okuba obudde obusinga babumala nga tebeetegese basobola okukola errors here and there ate ne babulwa guidance. Kitegeeza okuba wanduukulula kiva mu bakulembeze baabwe abateekenneenya oba oli awo nsonga ezimu kuba ezimu oba oli awo z'abakugu. Nesirowooza nti bawanduukuludde ba NUP bokka. Ntakasa waliwo n'aba-NRM n'abalala n'aba independent naye nga NUP be basinga obungi. Kikulaga nti balina obunafu bungi. Ekitegedde ffe bw'otugamba nti abawala be basinze okukola ebibuuzo bulungi abalenzi ne bakwebera kitegeeza abalenzi balagayizza. So bw'osanga nti ba NUP be bawanduukuluddwa ojja genda okwesanga nti obudde naddala abavubuka tebabumala nnyo ku nsonga ya kikugu, tebakulemberwa mu bitongole byabwe ebyenjawulo oba oli awo bakugu tebalina bakugu bamala beekenneenya. Olaba ekintu ky'okwesimbawo jjukira n'akuvuganya naye aba akulinda mu koona. Okitegeera n'akuba enduulu wo walalala ebyaddala nga kakiiko akeetengeredde kalina otutunula mu nsonga ezo. Ne bamaliza nga bakuwanduukuludde n'ojja nga kugamba okayanya kkubo leekaanira mu kkubo nga bakuseeredde mu katale. Genda mu katale gye wadde olina okugula ebintu weetegereze by'ogula obagaininge bulungi. Fenno kitulowooza nti tetukyamukiridde ebyokulonda tubitwala nga tuli serious ate nga si bya lutalo wabula kubeera serious. Bakugamba abantu abalina okusemba balina kuba nga ba omuntu omu taabeere nga asemba abantu ab'enjawulo. Gwe okupapirira n'omala galonda bantu ebyaddala abaasembye omulala nga tokimanyi. Kati bagamba nti yasoose okubaleeta yabannyini bo kayiro teeka akati ogenda kunenyaani. Ne bagamba nti oba oli awo abagenda okukusemba alina kubanga mulonzi wo, you do a voter verification. Akati bw'obasanga nga ebyaddala eyakusembye ng'alondera buvuma ogenda kunenyaani. Ekyennaku bannayuganda tebajja ne boogera kituufu ti ekinzigisizza era n'ekinzigisizzaamu mu lwokaano luno ebyaddala twakozeemu ensobi wano mu Uganda. Abantu tebatekinga responsibility, tebeetonda, tebalekulira. Tebyaddala nakoze wano ensobi mu nsonyiwe nalo olulala nja kukola beta. Abantu baba bamanyi abajinga ebiwandiiko ebyokusoma baba bakimanyi nti teyasoma. Kati gwe bajjeeno mu bantu abalimba n'abagamba nasoma nina wirubalo y'ebitabo nina kino nina kiri. Okitegedde mwogere mazima mwetegeke bulungi. Abantu bajjeeyo ku nsonga z'ebyokusoma tukakasa nti waliwo ababadde balina ebitabo ebiwera bagumiikiriza. Munyiba ne Uganda bagera ebya shortcut. Wali oyagala kubeera mannabyabufuzi ate okola mateeka oba oli mu kusoma bya busawo oli mu business. Tukugamba omukulembeze obeera ne ekigendera ky'okulembera. Tubasanga nti omaliriza oli mu music kaliyayo nga you a very good musician. Kikumaliriza yakubeera munnabyabufuzi kaliyayo gitta wali oyagala kubeera kikubyombi. Sadawe ekisinga okubeera ekirungi ogenda kumaliza ng'omulimu ogugwo abantu kuba kumanyiddemu ogusse funye abalabe abadde baagala music wo batandika omukyawa n'ewaka nga tebakyamukuba. Niyo bontegya kingamba ngani eyafiirwa kaliya ye kubanga tulabye abayimbi bangi bazze ne babeera bannabyabufuzi ne basigala nga bamanyi ne mu music. Ekya music mbadde nkwa ekimu ekyokulabirako. Omuntu dokita oli munnamasomero aga omukuukutivu oli businessman omukuukutivu naye ng'olowooza business tezikola bulungi n'oddukira eno weefunire ku bya sava. Ojja kumaliriza ne ka business ko kagudde anti oteekamu kinene. Ojja kumaliriza amasomero gagudde
nga eri atakyaswala leeta baana musomero likuba oli wa kibiina kino oba kiri government ejja kukwata mu bizinesi z'okubeerowooza ogirwana bubi omukulembeze wadde oli wa opposition beera nga toli wa luleekereeke radicalism defiance ne bw'oba nga ozadde omwana ali defiant ebyadda ne bwakusaba ekintu oba tokola ki tokiwuliriza olwaleero n'abalala bali ku bunkenke obw'okuva mu lwokaano kwe kuli ne Joel Ssennyonyi akulira odda oluvuganya gavumenti oli munnamateeka ensonga ziri mu kkooti buli omu alinze ensala ya kkooti yabadde yina kufuluma lunaku lwajjo paka kati tukyagirinze tunagifuna Joel Ssennyonyi ne banne abalala bali mu lwokaano lwa Nakawa West kigambibwa nti baasaba ekifo kikyamu nti mu gazeti y'eggwanga tekiriimu kyalina kubeera Nakawa West Division naye bo baasaba Nakawa West kino mu mateeka kisobola okubawanduukulusa mu lwokaano ne bava mu lwokaano nze nga bwe nakugamba siri sekano lya ggwe muwamu buulire w'ekibuga omusango guli mu kooti tuwakanire baagwa nti eneezaala balongo essaawa yonna omwana bagenda kumuzaala tumanye siri jembe osuubira ki sirina kyensuubira ekinajja kyekinajja wabula ke kali kenkugambye nti mu buli mulimu gw'okola olina okuba nga weegendereza no following amateeka bulungi bwe gakukwatira on a wrong side you face the law and the consequences naye era kyetubagamba n'abantu tradinga bulungi muganda wange Ssennyonyi musajja olaba nga muyivu naye ayina waasukka kanso munno mulamba asukka atya ebyaddala ayina waya zalinnyamu n'olaba nga avudde mu mandeeti n'amenya waya n'akwata mu 3 phase ate nga omukulembeze tugamba beera humble incorporate everybody buli muntu omwetaaga naye osanga ebyaddala ng'alinnya mu 3 phase n'ogamba kati osobola okusanga obuzibu nti akubanja bwawerekerwako akola ki okitegedde nti ojagala okwesanga akwalana bwawerekerwako akubanja gujabagira kati ojagala okwesanga olina akantu naye kalibadde katono naye omuntu akusanga mukono nagamba nywereza ddala kisoboka so kitegeeza ki ti mu position yonna gy'olimu aba opposition balema okumanya nti muli ba Luganda ne gavumenti kato ne waswa era ng'ebyaddala bisobola okuba nti omwana eno asobola ova eno n'afumbirwa eno nono n'afumbirwa eno lwe Luganda kyoba ne bannaddiini tubagamba bukeera enkya ng'omwana mukatuliki n'asiramuka oli musiraamu n'afuuka musamize muleke abantu teri alina password ya Katonda tewali fena gwe tuwogera kuti tumumanyi tukkiriza buki choice ate constitution yaffe tugamba buli muntu mumuleka akole kyakola ki kyayagala kati ne wano tukugamba nti wadde oli munnabyabufuzi beera ng'oli considerate eri aba opposition bw'obeera bwe NRM bw'obeera opposition beera considerate and respectful to NRM leaders ekyo ekintu ekyokuvuganya vaawo mpitewo n'okuvumangana n'okukakkanya abakulembeze kintu kibi nnyo kati obeera omugamba nti sirina kyensuubira naye bwe kijja the worst obeera wasiga bubi kyosiga kyokungula singa bijja nga Joel ne banne babajje mu lwokaano era naye alina okwenenya nti amuwalana kati awerekerwako amubanja nyiza okugamba webale nnyo webalire ddala njagala tumulungula ensonga ya musajjawo omuyimbi Nakinku Walukagga Mathias wiiki eno yalangiridde n'agamba nti kagende mabega wa Magoola bwe bali babbinkana ku kaadi neetamuweebwa n'asaba gamba obuwagizi bwe bwonna era n'asaba abantu b'e Busiro East balonde Magoola mu kifo kye kino kitegeeza ki waliwo byafulumye nti kino yakikozerwa ssente n'ebirala ekisooka ddembe lye nga munnayuganda ng'ate yeesimbyewo okuwagira oyo yenna gwayagadde ekyokubiri bonna ba NUP subscribers kasubire position ya party oba kituufu oba si kituufu nti yakikozerwa bya ssente nini bwembanga nze Walukagga tumala gatwala tooke lyange otyo nga situmpadde niye saabaddeyo era asaana kuba yateekamu era omuntu yenna gwaba awagidde basobola okukola ddiiro oba ntegeragana namugamba oke kale tutambule ekyennaku ekijja okujjira
ate kubeera nti ne gwawadde n'atayitamu kuba bannayuganda muli bazibu nnyo bannayuganda muli bankwe kijja kwewuunyisa ag'akatonda mu ggulu ng'ate babakubye bombi nga babazinze kanywa ne babawangula kijja kwewuunyisa nnyo kijja kuba kyancukwe naye nga nze sikirabamu buzibu yes okwegatta kwa Olukaga ne Magoola kuleka wa Sseggona incumbent aba n'enkizo always lweyo olukadde terumanya ensonda ekyokubiri nyinza okulowooza n'okwerumaaluma kwabwe okubwe kutyo wabeerawo obululu obugabanwa ekyokusatu abantu babuuseemukko ku civic education gye tubadde tukola naddala abali mu bibuga nga tubagamba nti omukulembeze agenda okukola obubaka bwa paalamenti emirimu gye gino si kubeera ku gurawundi buli lwolaba ng'omuntu ku gurawundi omanya takola buvunaanyizibwa bwe oyo kireereese gasiya anoonya byakulya kubeeteekako omukulembeze abeera mu paalamenti abadde abeerayo omubaka wa paalamenti omulimu ogumu omukulu ennyo kukola na kutaputa mateeka na kugatereeza abadde agakola tukugamba ekirala omubaka wa paalamenti yalibadde ng'alina at least ediploma mu mateeka bw'aba ne diguli ne masters ate oyo aba supreme omubaka wa paalamenti gwe njogerako tugamba omubaka wa paalamenti yalibadde asobola okutaputa budget nti allocation zino zibeere bwe ziti batereezeemu wano oyo gw'oyagala okulonda abimanyi era abadde abikola kati uteeka minzaani tugamba omubaka wa paalamenti asobola okwogerako ku executive naga mwami Museveni tugamba owekitiibwa gwe Minister of Finance and Planning mu mateeka by the constitution tugamba tongeze ku bulimi ebyaddala okukwata ebyokwejalabya n'okuwa ebisaala emiyitirivu abakozi ba gavumenti tusaba ng'omuntu asobola okwogera ku executive minister yenna abadde akikola Sseggona kati tugamba osobola okuggyayo Ronaldo n'oleeta Kyeswa naye nga Ronaldo ne Kyeswa ebyaddala Kyeswa terinamumanyi oyinza okujja Ronaldo n'oleeta Maguire ate bazza munda ateebereza yeerabira najjukira nti eno goolo si yange tubagamba abamaniyu tugenda basekerera mutya nga mutunze Ronaldo muleeta Maguire tikigenda twewuunyisa era ebyadda tolina kyoba ogenda suubira ekyokubiri mulekeraawo ebintu by'okkuba oluseke ondese otya ompadde kigundi mukodo obadde byagala akuwa eki bayinza okugoba mulimu ne bakomyawo sosha siri wa maniyu gwobireese ndi waseno nenako katiimu kantamu banna katiimu ako kaliwa akasero kacyamuukiriza ne kamala ne katutta emitima katubagamba Busiro South mutunuulire ani Ronaldo mutunuulire ne Kyeswa teri wadde amumanyi okitegeera kyentegeeza nti omubaka wa paalamenti talina kuwaayo mpulira mamugamba gundi mukodo gundi obadde oyagala kuwaki yakuzaala nze nonsaba nkuba oluyina ogwa ne mwana naye Ronaldo naye atuuka n'akaddiwa foomu nga takyalina kisoboka naye era ndaba emipiira mu air awanvuwa n'akuba emipiira mu butimba n'asinga n'obuvubukavubuka buno wano kati bw'oyinza okugeraageranya ku Ronaldo ku Alan Okello ow'omuto bwe bamuleeta wano togenda omulabe wadde mukadde so tubagamba temukyamuukirira abamu mulina obusungu bungi oyinza okuwala n'omuntu olwokuba yasoma nnyo ani yagaana okusoma owala n'omuntu olwokuba avuga V8 ani yakugaana gwe okugigula abataasoma twagaye muli bangi nnyo mukkirize ffenna tugaane okusoma kirungi kyofulaba abaana baffe bonna basoma mulage nti okusoma kulungi muwa abantu abayivu omukisa babakulembere bw'oba oyagala okukulembera sooka oddeyo weetereeze naawe obukulembeze si bwa buli muntu ekisembayo bw'oba towulyanko nti omuntu yabba wano gavumenti yabadde yeetabye mu byokubba wano omuntu aba mulungi kati abantu b'e Busiro South mumukebere mutunule record mu bantu bemugenda okugira gundi yakola wano gundi yakola wano gundi yakola wano yakola wano obubi wano yakola ki emirimu gy'omubaka parliament George Tegede omuntu gy'alina okukola temuli kuwa omuntu anagenda ajjawo abantu sente amamaleyo sente azijjawa mulekeraawo sabiriza tubeegayiridde omubaka wa parliament talina kyalina kukolera
ayina kubeera nga ateeka nninga ku gavumenti nakuteesa bw'aba akikoze bulungi lwaki tumuwa. Akakiiko k'ebyokulonda akategesa akalulu ka 2026 kakulirwa Simon Byabakama Mujenyi omulamuzi tekakoze kimala okubangula bannayuganda ku bikwata kulonda. Olowooza mmwe ng'abeesimbyewo temusanga okusomoozebwa mu kalulu kano? Obadde wakawa mirimu ki egy'okukola gye katakoze benchmarking and yardstick kiki batakoze? Oli kwasinzira n'agamba tekakoze kimala. Abannayuganda balikirawo akajanja. Oli mumativu ne bekakoze mu kuteekateeka akalulu kano? Of course. Abamu twabagamba ebyobukulembeze si bya kifuba. Si mulimu vaawo mpitewo. Obuvunaanyizibwa bw'okukyusa eggwanga lino buli omu oli mukulembeze naye okola kituufu. Bannayuganda balekerawo omuze gw'okubeera nga banenyaanenya. Nze akakiiko k'ebyokulonda kye kategese mbagamba naawe alondesa bw'okola ekituufu kye tugamba. Nze seeralikire bagenda kunziba gwe omubbi gwe ngamba nti oli mu kwekotoggera bw'otalonda Mwamirozi, bw'otalonda mukulembeze mu lutuufu. Kyova olaba tulonda abakulembeze abatali bayala. Nze sirina wendookeera akakiiko ka byakulonda, ngenda kulookeera gwe tukoze kituufu, gwagenda okubba, gwagenda otabangula emirembe, gwe okoze ky'olina okukola. Nze siriwo criticizinga akakiiko ka byakulonda, sirina sikakiririza musandize. Ati si lutalo Munnayuganda Munnakampala bw'otalonda Luzzi gwoba weekotogedde. Nze nja kukwata kakyala kange akalungi akato ngende mu kulima mbasekerere. Nze okujja okwesimbawo nkendezeza ku budde bwa Tolosaala ne famire yange, okujja okuweereza noteeka ettaffaali ku Uganda eno bataata baffe gye baalwanirira. Every one of you ayina scar. Kigenda kuba kibinnya eggwanga lino okutabanguka n'aka katono ke tulowooza akaliwo okwonooneka, oba ebintu obiraba nga bitambula bubi buli omu n'osirika. Njagala kubagamba nti nze nkoze ogwange ogw'okunoonya akalulu n'ogw'okwesimbawo n'ogw'okwogera n'okukozesa medium of communication ng'eno. Akakiiko k'ebyokulonda ate nze nkawalaliira ki? Kampandiisa kimala. Obadde oyagala kakole ki kati ngenze yeesimbyewo? Okutegeeza abantu ku bikwata ku kulonda. Akalulu bw'okakwata okola bwoti ne bwoti, n'ogolola omuntu bwoti ne bwoti, ebyo byonna tebikoleddwa ate nga tulina nnamba y'abalonzi abeeyongeddemu abapya abatalondangako. Gw'omanyi okulonda nekyolina okukola okimanyi oba nedda? Nze ng'omuntu nkimanyi. Toyogerera balala, nabo bamanyi. Munnayuganda gamba nze mmanyi, ofuddeyo okumanya, toyogerera balala. Ani anamanyisa? Gwani yakumanyisa? Ani yakumanyisa? Nziramu Electoral Commission nabo ye yabamanyisa. Mulekeraawo okwogereranga mu puluulu. Tetumanyi ate ng'omanyi. Ntuli baavu, si buli muntu nti mwavu. Ze siri mwavu, tonjogerera. Twagala kubeera liberated. I'm not part of that. I'm already liberated. What do you mean? Bwe sikola sifuna. Tubasaba bannayuganda buli omu noonyereza kati kale buli omu olibuuza munno balonda batya. Ate nkakasa ne wali mu kulonda bwennyini bakuwa akakoogi. Kyova atugamba Munnayuganda naawe faayo okunoonya information. Tibagenda buli omu kufiidinga. Gwe information eyo wagimanyi otyo okebera ku internet osoma. Abamu si bwe gusooka okulonda. Population esinga obungi badde eronda bulijjo. Ni bannayuganda beekwasa nnyo. Buli omu ne bacriticinga. Siina kyemmanja akakiiko ka byakulonda. Mwami Byabakama weebale nnyo byonna by'okoze ne by'okola ne ttiimu yo. Twebaza gavumenti otegeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Nze sinasanga buzibu bwonna. Omulimu gwange guli ku ggwe Munnayuganda. Ogenda wali olonda omuntu gw'omanyi ebyaddala. Ky'omulonda lwa kinyumu, lwa bukyayi, lwa busungu. Naye nga si agenda okukolera. Ati tubagamba okukola kwe tugamba sinze kujja kulima nguudo okubalimbalimba. Bibiina by'abakyala, bibiina by'abavubuka nedda. Omulimu gwange ng'omubaka Parliament ngenda kuteeka ku enninga oba ku nninga. Abalina okukola kye balina okukola kye tuyita executive kuba mulimu gwange okusupervisinga president ne byakola n'aba minisita be. Nti bino ebisomero bye mwazimba mwabijjawa. Bana amalwaliro kibatwaze Nairobi kiki? Fenna wano teeka lijje ffe tulikola.
Tumugamba ekitibwa president ekimala kimala. Abamagye go bantu bongere ssente. Kibi nnyo. Abakyala n'abaami abali mu uniform okufuna akasaala akatono. Era njagala kubasuubiza abamagye, abasomesa, abapoliisi. Mwe mugenda sooka okufuna mu nkola eno gye tuleeta kuba mwe muyina stake ennene mu kukuuma sanctity and security of Ugandans. Okay. Tubagamba tuleeta amayumba galinga bye basooka okugafuna. Poliisi ng'ofuna omusaala ogumala okugulako emmotoka ku kibanja mpola. N'ennyumba era gisasula ku kibanja mpola. Olwo nno ne medical insurance buli poliisi yenna n'ow'amagye wa prison. Ayina okuba ne medical insurance ng'agenda mu ddwaliro lyo ne tetutegena kukugoberera. Olwo nno tukukwate ng'olidde enguzi n'okukyama bakama bamu okubaswaza. Wabale nnyo balira ddala ku mulundi guli 2021 twalaba Electoral Commission yafaayo okukozesa minizi zonna. Abantu ne basomesebwa enkuŋŋaana ne bazikuba mu byalo ku miruka abantu okubategeeza okulonda kulina lunaku bwe ruti tulonda bwe tuti sente bazikozesa mu butuufu ezaabaweeba ku mulundi guno kinafuyemu abalonzi abapya mpawo amanyi kulonda gye kukkira era tuyinza okulaba obululu obufunga bungi era nga bwe kyali wadde ne luli baasomesa ne ku luli era obululu obufu bwali bungi kino tekigenda kufiiriza akalulu honorable wadde webaza Electoral Commission byekola. Nabagenzi siri sekano lya gwe mwanvu tubulire ebyekibuga. Nze sikola mu Electoral Commission. Niye tegesa akalulu kolimu? Naye nkugamba nze ndi mumativu n'ebigenda mu maaso. Okay. Eri mu byalo ubeera wano nga weerera ejjira wala eri watuuse nga tebasomesa. Duzinze sikyamukiridde. Ate I don't care. Omuntu ontwala otya kuba after all tubagamba omukulembeze talina kubanga ayogera ebyo by'oyagala kuwulira. Ayogera nsonga ntuufu esobola okujja mu bunnya. Tubadde n'ekizibu bwana Peterson ekyabakulembeze abatamanyi kyakkola. Nemu abaana baffe message enkyamu. Omubaka wa Parliament talima nguudo. Omubaka wa Parliament talobinga. Ekyo ekigambo lobbying nze simanyi na gye kyava. Government yekola. Government ekolera ku budget. Buli makubo gonna ge mulaba. Amalwaliro. Traffic yo gwe mulaba. Abasuubuza emisolo egiyitiridde. Government erimu abantu abaana bammwe bamama bammwe bataata bammwe yebiina ku buvunaanyizibwa. Tuva tugamba bw'oba olina ekirungi ky'olowooza kye waalikoze mu kifo ky'okuvuma okuvuula n'okukakkanya abakikola bagamba atamukutte yagamba yaayi mujje mwesimbewo. Okay. Ebyo bye mulowooza okukola nga alternatives mubireete ku ttebo mu buvunaanyizibwa mu negotiatinge n'abakulembeze. Njagala kujjukiza bannayuganda nga tugenda okuggalawo campaign zino kuba oli awo abantu bayinza obutaddeyo kundaba paka akalulu nga kakoze eki akawedde. Njagala kubasibirira entanda mwenna nti eyinza okuba programu esembayo either nga ndi mubaka wa Parliament oba nedda. Njagala kubajjukiza nti nze neewaddeyo neesowoddeyo mu bugunjufu ku bye nnina ne byenkola mbigabane ne bannayuganda n'abakulembeze mu kifo ky'okubanenya n'okubavuma n'okubasika ebitogi ffe tugamba jangu okikole nabo. Twagala kuteeka ettaffaali ku economy ebyenfuna by'eggwanga. Budget ya Uganda eve ku 72 trillion. Today at least ku 250 trillion target. Kisoboka. Tetwagala kunenya ababaddewo. Trillion 7 zitukabya ate tudde ku 200. Target yaffe buli mwagala okuva mu bwavu ffenna bannayuganda abagala Uganda empya. Abagala okukuuma ekitiibwa ky'abajjajjaffe ne bakitaffe abalwanirira eggwanga lino. Tulina okulaba nga tulina kye tuyita value addition to this government. Tugenda kukikolera wamu kisoboka. Government efiirwa amakubo mangi nnyo agayitwamu okuraizinga ezo ssente. Ffe ge twagala okulaga ffe tetukyamuukiridde kutiitiibya. Webale nnyo webalire ddala honorable. Ekisoose okunsanyusa nti otambudde ng'omusajja omuganda buli luuyi n'okoonayo ate n'obasaba akalulu waliwo obubuusiza amaaso
nga baliwa mu ghetto mu Kampala mugenda okukiikirira obazingidde wali mu bika byabwe buli omu alina ekikamwava mulimu abanywanyi b'emikago abatali baganda naye nga baami era bazaana basaabasajja ntera nnyo okubagamba nti ekigambo kya ghetto si kyakwenyumirizaamu era twagala ghetto zonna ziveewo zibeere mu middle income status nga tugamba obuyumbayumba obwo bonna bonna nze bwe munannonda ng'omubaka wa parliament oluvannyuma lw'okumanya obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa parliament ngenda kubabeerera akabiriiti akagenda okwasa oluyiira abaka wa parliament bonna bamanye ekyokukola twagala tuleete policy oba etteeka tuleete ng'ebyaddala okuzimba amayumba gano wano wonna ga estate abantu mubeere mu mayumba amalungi nga mugasasula kibanja mpola ne gafuuka gamu oluvannyuma lw'emyaka 10-15 tewali nsonga lwaki omuntu apangisa okumala emyaka 10 bannayuganda mubadde temukimanyi nti gavumenti ereeta etteeka neyita bamusiga nsimbi ffe tubamanyi n'okubamanya but developers obwo obuyumbayumba bonna tugenda busaanyaawo bujjawo tuzimbewo amayumba ne estate tuplaninga abantu bave ne mujjuzo guno tetugenda kuddeyo kulaba ku ziggeto ate bino byetugamba tugenda kubikola oba oyagala oba tuyagala waffe tukooyo okubiraba mu kibuga temubeera muziggeto era tubagamba bino mugenda tusiima bukedde ng'omuntu obyaddala oli mu nnyumba ennungi ng'ogisasula kibanja mpola nga obadde osasula eri oluvannyuma lw'emyaka 10-15 ennyumba eyo n'ebeera yo nga tosobola kuvaawo mu planned estate buli omu nkusaba genda ku internet olabe planned estate bwe kitegeera oba bwe kitegeeza wabale nnyo balire ddala mpuliriza tuli ku radio 4 radio 7 wamu ne radio 8 honorable njagadde tubeeko engeri gye tumulungulamu obuntu buno munaddala nga twolekera olwokuna bannayuganda lwe basalawo tukuwulidde emirundi mingi ng'ogamba nti oyagala nnyo era weegomba okutundawo gavumenti eweereza bannayuganda wakati mu bwenkanya mu bwerufu mu mazima n'obwenkanya oyagala gavumenti etambulira ku nkola eya digito okusitula ebyenfuna mu bitundu byonna bibe nga bitambula bulungi olowooza bw'otaafunayo baluzzi balala 10 bwe mufaananye endowooza bino byotembeeto onaasobola okubiggusa ng'oli bw'omu ntera nnyo okukibanyonnyola oluyiira lwetaaga akabiriiti kamu okukoleera ekyalo kyonna ne kikwata omuliro bannayuganda abakulembeze baffe babadde abamu tebamanyi buvunaanyizibwa bwa mubaka wa paalamenti oba omukulembeze njagala kubabeerera omukulembeze ngenda kwogerezeganya ne bannange mbasomese ku mitimbagano gino gyonna olwedde baategedde dda reform za Mwami Luzzi. It's one of the best medium of communication. Teri mubaka wa parliament yesimbyewo atanalaba ku reform za Mwami Luzzi era nga buli omu yenna akkiriziganya nazo era nze nabagambye mu parliament okuleeta ekiteeso abasinga be mbadde mwalonda tebamanyi procedure ya kuleeta kiteeso kyova olaba abasinga babadde beebase abalala nga beesuliddeyo gwa naggamba kuba tebamanyi mulonda abantu abatamanyi abazze olw'ekinyumu n'okwagala okufuna ssente kyova tugambye tugenda kendeeza benefits ezo mufune abakulembeze bagenda okuplaningira Uganda eno nze kyengenda okukola njaga kubategeeza bassebo ne banyabo nti procedure y'okuleeta ebiteeso ngimanyi wabasinga be bagwa oba we bagwira ogenda n'okola research amala nganze bwe ndi omukugu mu byenfuna n'owandiikira Minister of Finance and Planning requesting for them to review ekiteeso ky'oyagala okuleeta leading to issuance of at least certificate of financial implication nti kyoyagala okuleeta kiyamba kitya eggwanga mu byenfuna abamu muleeta ebiteeso nga ebyenfuna by'eggwanga tebikwatagana na kiteeso kyo okugeza bw'ogamba nti ogenda kuwa abaana n'abayizi amagi ne tubala eggi lya ssente mmeka buli lunaku oba bagenda kulya ameka n'abasomesa tuli abaana bameka ne bakubuzaawo ke kale ssente ezo ogenda kuzijja wa zigenda vvawa kuba olwedde olaba tulina mu mabanja gatuli mu bulago katasobola kufuna certificate eyo certificate eyo bw'ogifuna yekutwala mu parliament wa speaker ne bakuteeka ku order paper bye bagenda oteesaako n'okubaganyako ki ebirowoozo basebo ne banyabo oluvannyuma lw'okukola lisaaki n'okwetegereza eggwanga lino nti bannayuganda abasinga obungi ebyadda tebasasula musolo simply because balina endowooza nga bbiri emisolo ku particular items mingi nnyo ekigireetera
abantu gye avoidinga era ne babeera nga beeguya n'okulaba engeri bano abagikwasisa oba bagisolooza oba bayambako ate bo ne bafunamu nnyo okusinga gavumenti kati ffe tugamba tulina abantu abasuubuzi bameka tugenda kubabala tubamanyi import zijja zenkana wa nga tugamba nti making sure nti buli invoice value y'ekintu kyewuguze eri at least 40% oba at most nti bwengula motoka milioni 10 ng'etuuse e Kampala erina osasula omusolo gwa milioni 4 buli omu akimanye nti 40% ng'ebulaaya yonna neewalala naye kibi nnyo emmotoka n'etuuka wano ng'ogiguza milioni 10 okuva e Japan ate nesasula omusolo gwa milioni 8 oba oleetedde abantu butasasula omusolo ne gavumenti neetafunamu kati ffe twagala ogigamba nti bwe tukendeeza ne kibeera 40% ne tulaba import zonna ezizze ogenda making sure buli muntu yenna akola ki ayingiza era ng'asasula omusolo ng'ayagadde ate abantu baagala eggwanga lyabwe kati eyo certificate siyinza butagifuna kubanja kipuruvinga olwo nno gavumenti ekollectinga omusolo ogumala ekirala tugenda leetawo enkola gye tugambye ya informal sector informal sector nti abantu bangi gavumenti efiirwa obusolo obutonotono ate nga mu bungi bwagwo olw'okuba abantu bangi obutaregistaringa business kobeere mutunzi wa chapati muvuzi wa boda olw'obutaba na e-receipt oba e-freeze receipt oba invoice mu buli kyotunda gavumenti erina okufunako naye kaba katono okawaayo ng'osiimye naye ekikwewunyisa olwa milioni z'abantu 3+ abakola ezo sente ziba nyingi nnyo everyday gavumenti zekola ki togenda kusanga olusozi lunene okumatiza bwogenda okukola nabo mu paalamenti okutegeera bino sigenda kusanga lusozi lunene wabula kigenda kunyanguyira nnyo kuba buli munnayuganda bw'ali yali yagadde empeereza ennungi eri abantu be era tubagamba bulijjo lwaki empeereza si nnungi kuba tewali sente tezimala engeri yokka gyetusobola okuweereza abantu baffe abaabalonda mwenna ng'olwo nno gavumenti taata waffe ayina sente ezimala ezisobola okukola emirimu gino kyova waffe tugamba target yange nga mwami Luzi ngenda making sure tuyina a 250 trillion budget ekyo ngenda ku making sure nkisaba abakulu bampa omukisa tukigezese ekigenda kukola mbadde nkulaga tetuddayo kuwa ba investor bano tax holiday mu just 5 years of development plan twafubya over 15 trillion ezo sente nyingi nnyo tugamba import substitution ebintu ebyaddala betujja ebweru bingi tumakinga sure abantu baffe wano baproducing ebintu wano ate ffe tuba tuexportinga kisoboka naddala ebintu byetulinako amaanyi ng'obulimi emmere ey'obulimi gye tulimye wano ne fruits n'ebirala tuwalizimu tugiwe ebyaddala opportunity kubeereta sente nyingi nnyo tulina ebintu America ne bweriyagala etya nga teribifuna tulina amazike tulina weather tulina ebintu bingi nnyo wano naye ogera nosanga tetulina hotels zimala abantu abalize ne basoma mu hoteli gavumenti nefunamu sente tugamba gavumenti ekole sente ekole business gavumenti okubanga yava mu transport gavumenti erina okubanga ekola everyday ng'eyingiza sente nga yo bino byonna bw'obyogera ne reforms zonna nga bwozo zitembeeta owulira nga zikola amakulu era ng'omuntu bw'aziteekako omutima n'azirowoozaako zandibadde nga ziteekebwa mu nkola naye lwaki olwaleero okutuuka kakati abantu bakyalowooza nti gwe oli mu kuteeka vibe mu kalulu era n'abamu bakulaba nga gwe ali mu kuzannyira mu kalulu kano bannayuganda balina olugezigezi akajanja abamu balina ensaalwa nga bawulira nze byenjogera be baali byogedde abamu bakulembeze ba byabufuzi bibiina abalala baminisita oba oli awo abalala banene balina obulago bulinga bwansiga nze nnabutono bwaŋŋaŋa abalala bansinga emyaka byenjogera balaba nga bibaali badde babikola ki babyogera abalala bibandaba obutono balaba nga bansobola balaba nga basobola okunyigira mu kibatu kyabwe nenzijyamu kitegeera nenjamu bawulira nsaalwa naye tubagamba bino Katonda yalonda abakulembeze bino nange Katonda ya bintu mu kubibannyonnyola nanteekako ettaala mbannyonnyole era abo bokka abalaba byenjogera mu appreciatinge Katonda yalonda abakulembeze gwoba tosobola kukyogera abamu babimanyi n'obimanya naye nga tosobola kubyogera oli mutume wa Katonda ndi mutume wa Katonda bwe ziba mmandwa ndike mmandwa ku mutwe zezoogera nga tubagamba nti wano we wagenda okuva eddagala ne bw'oba tonjagala nze byenjogera biyambamu era mbagamba nze siina ddiini gye ndiko
amadiini gonna nsaba abalokole ab'amazima nsaba abakatuliki abayisiraamu n'abenzikiriza y'obujjajja manyi waliwo abalina olugezigezi enzikiriza y'obujjajja buli muntu alina wano eddembe mu constitution okusinza ate tuwaŋŋana ekitiibwa big up abenzikiriza yeyo era nga mbagamba nti buli muntu tuola ofumiitirize ne bw'oba tonjagala n'ebyenjogera bw'ebanga bikugasa gamba era twagala bannayuganda ebyadda tulekerawo okulowooza mu ndowooza y'ebibiina by'obufuzi ne ideologies ne slogans nga tugamba nti kireetawo oluwonko nti owa opposition bw'ayogera ekirimu amagezi ate oweenaalimu akiraba bulala nedda tugamba tusonyiwagane twagalane abavubuka nadda tuzimbe eggwanga eppya bano bajjajja bagenda vaawo oba mwagala oba temwagala naye tetwagala tweyise ng'abatali bagunjufu mbakoowoola aba opposition nze mbeetondere mwemba nayogera ekitakusanyusiza nange sinza ategeera ennyo era n'omugezi abubwa naye the times when we are supposed to be serious ne tutuula ne tugamba okay kati tukoze tutya era njagala kubasaba bannayuganda ebigambo byenjogera bangi abamu babitegedde njagala kubeebaza bannayuganda abagamba nti mwamiruza ebigambo byoyogera wadde ndi wa opposition ni nange bye naaliyogedde mwamiruza ebigambo byoyogera wadde ndi wa NRM ni nange bye naaliyogedde mbeebaza mwebale nnyo mwebale eddala ogamba nti oyagala gavumenti omutali buli bwanguzi era buli munnayuganda asaanye yeyigire mu lutalo luno lw'okulwanyisa enguzi nga ntandikira kuggwe nange n'oli tulabye emirundi egy'enjawulo gavumenti mweyagala okuweerereza mweyagala okukolera ng'esonyiwa abamu ku abatwaliddwako ne mu kooti olw'obuli bw'enguzi oluvannyuma ate gavumenti yemu neebawa ekisonyiwo olowooza gavumenti yoyagala etambule nga temuli nguzi kinaasoboka ng'ate yemu yeebasonyiwa ekigambo kusonyiwa kya Bwakatonda era nange nze omu kubakkiriziganya omuntu bw'amanya oba ng'akoze ensobi teriiwo omuntu atuukiridde ekyokusonyiwa bwe kiba nga ddala kituufu ng'obuye omusango yaguze is one of the solutions mu leadership eri obutabanguko oba n'okutereeza eggwanga naye twagala okuba ne kituyita preventive mechanism buli omu waali amaanyi tugateeke ebyaddala okulaba nga obubbi bukendeera naye saagala birabire mwami Peterson ekireeta obubbi omunnayuganda ajja kwagala nnyo akole omulimu oba business egwe tubagamba bannayuganda bangi baagala okukola naye ebyaddala tebakola magoba abatukulembera bonna kyova tugenda leeta etteeka ng'okulonda okubeera minisita okubeera MP chairman wa district oba omukozi wa gavumenti yenna oyina okuba nga oyina level of satisfaction abantu be basinga okuwa emirimu ne kulonda bonna baba bayala nnyo bwe batubuka mu bifo ebyaddala beerabira ne bayiga obubbi tugambye omuyala takulembera abassebo ne bannyabo era ekira mwami Museveni kyagenda okuwa bannayuganda ffe tugenda kumutegeeza nga tumusaba jjajja nti abayala batukoze bubi nnyo minisita nga tonnamuwa mugambe tulage turnover 1.5 billion obadde okola ki abasinze okubba eggwanga lino be bantu abatalina business abasinze okwogera ebigambo ebikankana n'ebitayamba n'ebiyawulayawula mu bantu ye muntu atalina business toyinza kugamba muntu nti olina essomero ng'olinamu abanyarwanda olinamu abasoga olinamu abagisu n'oyogera ebigambo ebyokucyamula n'okwawulayawula mu bantu kuba bali they are components of your business. Abantu abamu batya okulaga ebyobugagga byabwe nga bagamba gavumenti egenda babenika omusolo mungi bakomekereze nga bakolera mu loosi. Kyovola tugambe emisolo tuleeta amateeka agasavinga business z'abantu ziyimirirewo abantu babere nga bakwesiga no declaringa era nze omu kubagamba nti jjajja mwami Museveni naddala kuba jjajja mutusimulaba nnyo mu byabufuzi ayinza okuba abeereri mu kamooli nga alimisa bakiyita batya kino alimisa mpenduzo gimanyi ekiri ewala mpenduzo ekijja taka abeereri n'alagira naye nga ali mu kamooli bwe bagamba naye tugamba buli mukulembeze yenna tulage ekyokola. Nze wensabira ne mwami Museveni abeere ne companies wano zibeere nga zimanyikiddwa nti eyo business ya mwami Museveni abantu bamanyi mwajja sente iye lwaki
abakulembeze abalala bonna Kenya wano business zaabwe zimanyikiddwa eza Museveni tezimanyiddwa gw'olina gy'omanyiyo amakolero gago makolero ki gano agali e Nammanve gani tugamba kirina okuba nga kimanyikiddwa nti wuuyo ali mu construction ngera kampani ye emanyikiddwa ayina bakirayant bangi bakasitoma bangi n'okukolagana naye abantu bakyagala dinda nkamalirize Dubai Damak construction company Dubai Properties abantu bakimanyi nti eyo business ya Seeka Gundi eyo business ya Seeka Gundi kitegeeza ki niwala Trump mulaba basajja okwogera ebigambo nga totiitira ebyaddala ng'oyogera n'ebyo byennyini by'omanyi kuba obikola naye nga tijjajja bw'abeera nga tetumanyi bizinesi ye abeera ebyaddala tafunye mu bannayuganda economically era kibayita economic dynasty twagala mwami Museveni kampani yeebeerewa ne bw'aba avuddewo abaana be bagibeeremu n'abaana nti maaso eyo family eyo ebeera ne economic empowerment nti wosobola n'ovaayo omuzzukulu najja independent neyesimbawo ne bamuwa ku lw'abajjajjaabe nga bw'olaba Bush family bw'olaba ne families endala neewalala kati nga tugamba lwaki business z'abannayuganda tezikola magoba kuba ne mwami Museveni tetumanyi business gyakola tumubuuze ssebo taata tuwulire olina loole zino oli mu transport company gwe amafuta ogagulawo gano aga ssente gino emisolo nga mingi awo abantu emirimu abantu babeere proud okukola mu kampani ya mwami Museveni nga bagimanyi byonna mwagala President Museveni mumanye emirimu gy'akola ye business ate si mu bubi tumugamba kirungi nnyo nti n'okuditamininga leaders abalijja olina okuba ne economic empowerment nga mutunulira oba esimbyewo ne mugamba nga company oba amafamily ngagga mu Kampala mu Uganda niziga bano be beesimbyewo katuwagire ono naye nga si military force eyo abantu gye balowooza nti oba ne military olwo osobola dictatinga leader anaddako no eyo anytime can be quashed naye economic empowerment kiveeko abagagga be baditamininga president anaddako kati nga tugamba beera nga banno jjajja Kenya wano buli omu tumanyi business ze oyina bakirayant bangi nnyo okompitinga n'abantu wano abantu bakole mu kampuni yo abantu obeerenga okompitinga nabo favorably olwono bamanye nti kampuni ya mwami Museveni weebanga yekutte mu kuzimba enguudo eyekola quality employing bannayuganda ng'omunnayuganda twagala oleke wano legacy yo ng'etambula ey'ebyenfuna banatacha bonna babeerenga bakola omwo baani n'ekibinyo omulembe ne gujja ne gugenda kati mumanyi ne byebakola tukupe ebintu ebirungi nga obiraba wano e Kenya nga obiraba e Dubai ne mu nsi endala mu America twagala dynasty ng'eri complete tukompitinge naawe manyi byenjogedde abatono bayinza okubitegeera kuba twagaye bannayuganda bamirundi njagala okanziriremu abasinga obungi babitegeere mwagala President Museveni akole ki mu ddakiika emu twagala nteesa bw'aba mwami Museveni legacy ye nga yakusigalawo emyaka n'ebisiibo n'abazzukulu bagifunemu tusaba ayingire business awulire akazito ka business bannayuganda ke bayitamu olwo nno nga beboogera naye tebamulimba bulimbi tumugamba emisolo mingi ku bintu ebimu ate giremesa gavumenti okufuna emisolo sente tumugamba continuity okusigalawo ayina okuba ne financial muscle ngeri opening teri agenda kukwata ku bibye ebyo tebikyasoboka ebyo byokuwambawamba ebintu by'abantu gasi oyo tetuyinza nakulonda mukulembeze yenna eyewerawera mbungenda kukwata abo bonna balina kye bakoze gwe munafu gwe mwavu tolina kyokulaba abantu bagagga twagala ng'ebyaddala sigale mbyobufuzi ng'asobola n'osalawo omukulembeze anytime n'omuzzukulu alibaawo ate ono merit kuba bagamba ti avudde mu famire ya Gundi nga famire esobola n'okufinansinga omuntu oyo yenna. President Museveni mulunzi wa nte ente ntono tasasula nnyo musolo tetumulaba bali involved mu business endala twagala jje mu bintu nga construction n'ebintu ebirala ebinene ebirabika ebiri user friendly n'abantu aluzinga ba clients bangi nnyo yabadde omusajja nga mugagga nnyo times 100 kati mwavu simanyi nnyo bugagga bwe kuba tumanyi business mwayingiza sente ni ebi company birwa ne big constructing abigwa ebi factory olw'okuba ebyaddala abatukulembera tebakola business tukugamba ebyaddala tetuddayo kulonda minisita nga tayina kyakola taweza 1.5 billion turnover byetwogerako bino byonna n'amakolero ne processes zino zonna eza policy ebyaddala baba bateebereza twewuunye yaleeta omusolo ku bintu ebya import oleeta container n'emalawo miliyoni 38 container okuva e China oba mu America oba anywhere nate bagirako omusolo gwa miliyoni 8
muba mmwe mwennyini mukaluubiriza abantu osasula omusolo ate n'ebintu ne bitaba available mu market abantu bamwe obulamu ne butakyuka. Ku manifesto yo nga bweyimiridde era nga bw'oyagala okugitambuza olowooza nti omukulembeze yenna yandibadde yeewaayo nga yeefiiriza okulaba nga atuukiriza ebyo byateekeddwa okutuukiriza eri abo abaamulonda ne bamusaamu obwesige? Abalina endowooza eno olowooza bali bameka mu Uganda ng'oggyeko Abraham Luz? Abalina endowooza eyo baali badde bangi era nga njagala kubagamba nti n'abatukulembera ab'enjawulo olw'okuba abalonzi ne betukulembera baakyama olwa message abannakigwanyiza abayingira mu byobukulembeze gye baleeta eri abantu weesanga nti abakulembeze abalungi bonna bamaliriza boonoonese ate ne batayimirira ku mazima n'ebyo bye balowooza bye badde balina okukola. Ki kye tugamba bannayuganda? Kyekiseera buli omu asitukiremu. Ekyokubiri nga tubagamba kyekiseera buli munnayuganda okumanya nti obuvunaanyizibwa bw'okutwala eggwanga lino n'okwejja mu bunnya buli omu okuva ku levo kw'oli buli mu mikono gyo ng'okola ekituufu. Buli muntu waali amanye ekituufu ekyokukola niye asalawo n'akola ekikyamu by choice. Tubagamba bannayuganda muzuukuke, omutwe omunafu kumenya bigere. Tubagamba buli gye munaakola okukozesa emitwe eminafu mugenda kumaliriza ebigere ne mu maaso bikooye. Empeereza embi eri mu bantu ebyeddala bakulembeze bamanye ekituufu naye nammwe temusdimandinze kituufu okuva mummwe mwennyini abalonzi. Buli omu tokoze kyolina kukola. Tubagamba essaawa eno omukulembeze manya obuvunaanyizibwa bwe oleme mubanja byotamuwola. Obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa paalamenti bassebo ne bannyabo emirimu gye giri mu paalamenti si ku gulawundi. Nowanda abantu mufunye abantu batasobola kukola buvunaanyizibwa bw'omubaka wa paalamenti mmwe mubafunemu nga mubayita mubasika ebitogi ku gulawundi. Buli omuntu lw'omugaa nti oyo mukodo akuwa eki yakuzaala talina kuwa nti oyo gundi mukodo nnyo. Mukodo biki? Obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa paalamenti si kuwa kugenda ng'agaba byagaba abijjawa. Buli lwe musaba abeesimbyewo mba mukyusa emirimu gy'omubaka wa paalamenti kyova olaba tebajja kugikola. Kyova tubadde tubasomesa oluseke mukendeezaawo okusaba abeesimbyewo abalina obusobozi obubawa ebyo baba babbi ebibbe. Kyova olaba bagenda kugenda eri babbe beeteeseze basale amagezi engeri y'okuzzaawo ssente zaabwe. Tubasaba buli omu ekigambo ssente bakola bukozi. Oyina okuba nga olina kyokola kyova olaba bagamba tewali nsonga ekutwala kulaale ya muntu. Tukozesa amakubo nga social media ne platforms zino endala ne TV. Tuwulire byoyogera nno tukulonderwa ebyo byoyogera ate era obikole. Naye mbiwulira ndi kali mukange ne mugenda ne muyita abaana b'abantu ebyeddala ne mubakuŋŋaanya nga basinga bavubuka. Abavubuka bakola ddi? Nova kulaala eno nodda ewalala ne mugenda ekitigumu ne mudda ewa. Kuva ddi nga laale ziriko abayimbi? Ebyedda muba muzze kukuba bivulu mutulimba. Ekiramulekera okulowooza nti abantu abakuŋŋaanya abangi y'oyo alina abantu abasinga okumwagala abasinga baba bazze kulaba bayimbi. Okitegedde? Pulezidenti wa Uganda teyetaaga kutambulira ggwanga lyonna bw'anoonya abantu. Bw'aba ayagala communication ayimirire ku TV agazeetinga Days agende ku social media wano nga zonna kweziri. Message bw'amala okwogeresa asane mu bannayuganda waddembe okugenda anyway yangayi bw'aba ayagadde ku bibyewe. Ontegedde? Naye nga si nti buvunaanyizibwa bwe alina okunoonya kampeyini akubeera ale wano asinkana abasuubuzi ab'ebigalaji abaki mu stretching up personality ya president. Era nze nga nafuuse president nze temuyinza kundaba mu bigalaji. Temuyinza kundaba simanye bano ba butali. Nomanya otya ebintu abantu bye beetaaga obbakolera? President si yakola is not a micromanager. Alaba abagalaji alaba ab'omupiira alaba ab'obutale alaba ab'ebyennyanja. Nedda ekirondesa executive oba ba ministers kukola na kukolerako owekitiibwa president. N'atuuka ne mu local government zino zonna bakaawo ba district chairpersons. Yalonda n'abantu abalangawula aba RDC for inspection emirimu gye security n'ebirala. President agenda okujja ewantu ng'abakola weebali.
ate naye tumusaba empower these people bowadde emirimu tobawo emirimu ayi n'omwana batunula mu bwongo bwoti oba osambuludde bye baalikoze nammwe tubagamba be bawadde obuvunaanyizibwa bukole bulungi osanyuse mukamaawo ne bwe mubakuwadde obukulembeze n'obuyinza ne mandate y'okukola ekintu n'okikola mu bukyamu by choice tusaba buli munnayuganda waali akole ekituufu olwo nno mufugireko owekitiibwa pulezidenti yenna abaaliwo akole emirimu mitono nnyo asobole okupulaningira eggwanga lino ne ttiimu ye. Tubasaba bannayuganda buli omu omanye ekituufu naye munda oyinamu efitina obukyayi ensaalwa enge obutamanya. Tubabuuza abavubuka muwuliriza abavubuka oba bantu kika ki omuntu gw'owulirize ng'ebyedda toyina kyosobola kumuyigako nakukola naye kintu. Tubasaba mwebuuze ku bantu ababasingako kwana emikwano wuliriza bantu bakusingako. Mbagamba Luzi nnima nyimisa tractor Luzi mbeerako e Bulaaya Luzi ndi mu gold ndi mu mayinja ndi mu musenyu ndi mu tours and travel ndi mu busuubuzi gw'omuvubuka olaba nga twenkana emyaka nsinga obulago nsinga emisuwa naye olabye ddala nga nze byenjogera tolina nabbiwulira owulira oli eyadduka n'akupika genda oleeta akabiriiti genda okole bwoti ebyo balina ebyammwe nedda. Uganda nnungi ffe mwe tukolera era obulungi obwo bwe twagala okugamba nti abasajja bano abaalwanira eggwanga lino ne balina we balitadde tuzimbire ku foundation yeeno tulage bannayuganda wano we bagambira nti bannayuganda njagala munneesige wadde tondabye ompulidde byenjogera njagala onneesige ngenda kubeerera bannayuganda akabiriiti akagenda okukoleza oluyiira ngenda kubeerera bannayuganda omuntu asobola okugattako twagala opposition ejje nabo bantu baana baffe baganda baffe twagala abantu b'NRM bajje nabo bali mu government ne bataya butaya nabo tebalina byakola bazungazunga buzunzi kusabiriza batadde pressure ku president n'ebitongole ebyenjawulo nga balowooza obuyambi bwonna obw'essente buva mu government buva bwa Mwami Museveni nedda. Tubasaba buli omu abeere independent kisoboka mu by'essente ffe twesige njagala munneesige era essuubira njagala okuba bannayuganda wagenda kubeerawo enjawulo ngenda kubeera mubaka wa parliament olw'okuba nkimanyi nti omubaka wa parliament obuvunaanyizibwa bwe to supervise the executive oversight emirimu gya gavumenti n'enkola yaazo ng'erimu ne ku investigatinga even questioning ffe tuyintarogatinga baminisita mu bukiiko bajje batunnyonnyere kino lwakiri bwe gana amayumba lwaki gali bwe bati amasomero gano kakasa ine essomero lya City School walijjawa benchmark amagijirawa okuzimba kino ekisomero twagala omwana wo yabaasa okusomeramu tuleeta amateeka agagenda okuyamba abantu buli mukozi wa gavumenti yenna abaana bo balina kusomera mu UPE abaana ba Luzi balina osookayo olwo nno nsooka enzimba essomero gwe mwana wa Luzi bwabeera. Webale nnyo webalire ddala oyogedde ku ky'okuba nti abantu bandibadde tebatambula kugenda naddala president ogenda mu buli kitundu okunoonya akalulu. Wakiri atule ku TV ne twesanze nti n'enkola eza digital zoyogerako okuba nti zitandika okubuna mu ggwanga ebitundu masoso g'ebyalo internet amasannyalaze gavavako gye gali ewamu nteganda bannakutuuka ddala kinaasobozesa abantu okutegeera ebigenda mu maaso abali mu masoso g'ebyalo oba otunulidde ebibuga byokka. Ebiseera ebisinga abali mu bibuga be bategeeza abali mu kyalo kuba ffenna tuva mu byalo tulinayo bazadde baffe bakadde baffe abasinga obungi n'abantu baffe baganda baffe ab'omu kibuga babeera nga bali enlightened nga bategedde kyangu nnyo otegeeza ab'omu kyalo. Ekirala internet access to internet is a human right. Tulina making sure nga government mu budget zetukola internet ebeere ng'eri accessible ate nga ya ssente ntonoko era oba oyagala oba toyagala ensi erina okugeyinga digital ebintu bya digital transformation birina okukola otherwise tugenda sigala emabega internet. Ekira tugamba ebyaddala bannayuganda mukimanyi nti producing amasannyalaze mayitirivu nnyo naye waliwo kavuyo kangi nnyo mu nkola y'amasannyalaze calibration transmission production weeri naye management ebadde ebulamu inspection abaka parliament balandukira ku mirimu egitali gyabwe ne balema concentrating ku bintu bye balina okukola mubayita mu abalonzi nga mugamba nti omubaka wa parliament alina kuba mu kuziika buli kaseera ku zi birthday kusaba buli kaseera naffe n'ebirala
ebibiina by'abakyala ebyabavubuka nedda kyova olaba nti omubaka parliament takoze mulimu gumala ogwa oversight okusupervisinga government okusupervisinga enkola ya president okusupervisinga ministry departments kuba mubayita buli kaseera ku ground nti ono yali ku ground nedda excuse me tubagamba omubaka parliament tabeera ku ground abeerawa mu parliament na mu kukola oversight okulambula amasomero ng'agudde bugwi malwaliro ng'agudde bugwi naddayo n'abagamba bakama abe oba abantu bali executive nti wano nedda omubaka parliament alina okubanga muyivu nnyo mu kugumu bya budget n'ebyenfuna omuntu atalina ade miliyoni 5 miliyoni 10 tasobola kwogera ku byanfuna omuntu atalina kyakola tasobola kwogera ku byanfuna oteebereza kyova olaba amateeka gafuga ebyenfuna n'emisolo abaagakola bonna teri alina business emanyikiddwa bateebereza buki teebereza kyova olaba tusaba mwami Museveni ekisanja kino tawa muyala yenna bwa minisita nedda atalina business tebakuwa oba tolina contribution gy'ogenda kukola ate abakaddiye ng'alina kyakola abana experience era ffe wano nze mpakanya ekyo ekya age omusajja agenda osanga for example ndowooza tajja kunyiga owekitiibwa Gordon Muwava muno n'omuwa bwa minisita amanyi buli kyayogerako n'ensi zatambudde n'ebyakoze tulina abakulembeze obeegayirira nti banne tubale tusaba emyaka gino 3 gye kale otukolere kino twegayirira abasajja abagagga abakulu n'abavubuka abagagga tubeegayirire bajje batuyambe omwavu tateesa kyogamba omuyala takulembera omwavu tateesa sooka weeteeseze gwe wennyini weeremeredde atooseseza abalala muzibe takulembera balaba abamu bajja kunyiiga naye kyekyo waliwo abalina otukulembera batubuulire akikoze atya abo Bahamu tulina obeegayirira okubeera meeya Bahamu Amis Kigundu tulina obeegayirira okubeera meeya amanyi ebibuga bwe birina otambula amanyi amakubo galina okuba ebitaala amanyi nti ba musician bakola kinene nnyo mu community ya tourism n'ebirala mu Uganda amanyi buli muvubuka yenna kyalina okukola n'amaanyi agalina teetaaga driver oyo jagenda okwesanga yeevuga tabongoota byayogerako abimanyi era byali amanyi nti banka emisolo banka interest nene kino nkirabye bulala eggwanga katulirekere bagagga balina ssente fe abatalina tuddewa bo baavaawa baavaawa ffenna tuli mu ggwanga lyerimu obudde bukya mu mbeera y'emu kyova tugamba abo basobodde okusuumuka batubuulire batukulembere mwayitawo wano mutya be balina otukulembera ne batulaga omuntu atalina faamu obeera otya agriculture minister byoyogerako genda bijjawa omuntu atalina kampani ya IT toyinza kubeera leader wa ICT omuntu atalina medical insurance company tusobola kubeera minister wa health buli byetwogera bino bato bimanyi oteebereza bakuleete ku mantala bumantazi wali omuntu atalina military training management tusobola kubeera minister wa defense byonna bye boogera byonna agakatonda mu ggulu obeera ngaazi baba kulese kulya buli kumalira bannayuganda budde ekisanja kino saba ekitibwa president buli gwawo omulimu yenna abeere ng'alina obukugu mu buli kyakola oli minister wa minerals olina company ya minerals obadde mu trade ya minerals do you know ebiruma abantu omanya akatale bukayimiridde okimanyi nti mu license za gold ekola mwaka ku mwaka nti ne bw'ogifuna mu November eggwako mu December teggwako November omwaka ogujja ekyo ekintu kyalibadde kyakyuka dda ogenda kulemesa abantu sasula omusolo ne layisisi babeere nga batradinga mu bukyamu obadde buli minisita bwa minerals golodi omumanyi olina jewelry shop otunda golodi bwetumukuleetera oyawula omufuna omulamu bwetugamba reforms mu mineral sector ogimanyi si mu bubi oli minister of sports oyina football club do you really know what it takes to run a football club bino bibuza ba minister abaliko oba abaliko
ne yabawe emirimu tumugamba kye kiseera ffe tuzze kukwatirako tukulage ebintu ebino tambula tukuume ekitiibwa kyo abantu baleme kusekerera abantu baleme kuvuma ffe tukwagala ensi ekwagala kuba oyina omukululo gw'olesewo twaga tuguzimbireko ffe abafunye bireme ebintu byaffe kufa olaba Dr. Lawrence Mulindo olwo mulaba imagine nga Minister of Sports ono wakitende yes just imagine nawe nyiri mwongo gomanyi senga talent 10 eri wano si mu bubi yajja kugamba nedda ebisaawe tu distributing era yajja kuga tuzimbe ebisaawe oba ne bamuwafufa ekyo kirala si kya government n'ekyafufa era kyali badde naye tugamba government kati imagine nga mwami Magogo ali mufufa kuba yazanya ku mupiira oba oli ayinza okuba ne kilabu kati ba minister ye Dr. Lawrence Mulindo tumusaba na busabi tusaba owekitiibwa president bw'oba olonda abakulembeze abamu tobasiima busiimi basabe jangu onfugireko wano aga Katonda mugute bagenda mumuswaza naye alonda abantu abamu nga mikwano gye n'abeesiga baana baabalwanyi n'abeesiga ne bamuyiwayo n'awulira ennaku n'ennyiike nga tayina kyakkola airline leeta omukugu omuteekeko bano abaffe wansi nga badda runninga airline okumala emyaka 2 leeta omu Ethiopia tumuwe wano omulimu ewamu badde obikola otya nga bwatendeka abawano naffe tuyige woteri management kyova olaba bano private sector kati leeta abantu kuva Nairobi South Africa Ethiopia newalala bannayuganda balemala naye kiva ne mukulembeze okususa ekisa njagala kubuulira bannayuganda nze sigenda kuba na lusaasasa era abamu mumwe mulaba nti ndi MP senga mba munonze abamu mugenda kubeera affected mugenda kuswala ebyadda tugenda kuzuukusa buli munnayuganda alabe nti ekintu tuufu kirina kuba bwe kiti tuvalaba nkowoola bonna abagenda okunnonda tonnonda olw'okuba ndi muganda nedda sigenda kukulembera baganda bokka tonnonda okuba ndi musiraamu sigenda kukulembera basiraamu bokka tonnonda olw'okuba ndi independent ngenda kukulembera abannayuganda ate njagala bakakasa nti nze omuba munnonze abamu mwekaabire ngenda kukola kituufu kuba abasinga muli beneficiary kukola ebikyamu mubadde mufuna mu bukyamu kyokka obutuufu bwe businga ate era nga bwe bugasa bannayuganda abangi njagala munneesige njagala kowoola ab'omu Kisenyi ab'omu Nakasero njagala kowoola eni wa Kiseka njagala kowoola mmwe mwenna bakuli emiruka gyonna 20 njagala munneesige ngenda bakiikirira nga sirina gwensaliriza siri muyala sigenda kutiitiira ate sigenda kunyigirwa mu ttooke wabula n'obuvunaanyizibwa tukozesa amagezi omukwano n'okwagalana tutwale eggwanga lyaffe lino maaso wembasabira tusonyiwagane era weŋŋambira nti wemba nakunyiiza nange sinza ategeere nnyo n'omugezi awubwa bwe mba nina bye nali njogere ne bikunyiiza mu kalulu kano saagala obireete nsaba onsonyiwe ogambe kale waliwo ebirungi bye tuba tugenda nabyo kale bannayuganda mwenna abatuwuliriza nga mulaba ensa mu bye twogera mmwe abasaale abagenda okuleeta Uganda empya erimu aba-NRM Uganda empya erimu aba-opposition Uganda empya yeggwe ng'okola kituufu abantu kye batamanyi kwe kulowooza nti okukyusa president kyekigenda okukyusa eggwanga lino Uganda empya siri gye batugamba Uganda empya yeggwa mpuliriza okukola ekituufu buli omu oli olina ensobi gy'okola tubasaba abakulembeze buli omu oli olina ensobi gy'okola oba oli wa NRM oba oli wa NUP Uganda empya batugamba abaana bagenda kuba balya magi ku ssomero nga basomera bwereere ebyobulamu nga birungi enguudo nga zikoleddwa zonna buli kimu kyonna nga kiteredde tekisoboka ensi ekolera ku budget ebirowoozo bya Uganda empya bye tuleeta tugamba budget ya Uganda erimu 72 trillion twagala tu projecting budget ya Uganda ebeeremu 250 trillion ya Uganda empya era ffe tugamba mwami Museveni nti tugenda kujja okukulembererako tukukwatireko tuleete Uganda empya tutereezeemu wano na wano
obubbi bwa ssente z'abannayuganda entonezo eziriwo bukendeere nti sebe kisa kisusse tusaba abakozi ba gavumenti abatafaayo okukola mulimu nga bakimanyi bo tebagobwa paka olw'okuba bali ku payroll tusaba tubawe contract ya myaka 2 ya Uganda empya betusuubira mu Uganda empya olwo nno omuntu emyaka 2 nga bagirenewinga contract ye omukozi wa gavumenti yenna okusinziira ku bulungi bwakoze okumitinga target inspector wa masomero bino ebyumba by'enkoko bye badde inspectinga gwe nga bagoba nga baleeta omuki omulala olwo tufuna abantu abagenda okukola emirimu emituufu ya Uganda empya gye tugamba abe nkwebaza waliwo abagambye nti nze mwami Luzzi byenjogera singa baba bankubye akalulu kyenjagalira ne bannayuganda bonna ogenda mu kooti bwe bampangula oba bampangudde batya ngenda kukwata bitabo byange bino byolaba ebingi kwate kakyala kanga kato akalungi tudde ku farm tulime togenda mu kooti kuwakanya bivudde mu kulonda ate nga mpakanya lwaki obukulembeze bwe mbadde nziza okukola si mulimu bwe muba muŋŋaanyi oba munzibye kuba nanzibye oli part of okutogera bannayuganda kivu tubaga buli muntu kola kituufu ogwogamba okubba lwaki sinze nziba n'omuntu akubbye aba akusinze abannayuganda baliko okwekwasa era mbasaba bonna abeesimbyewo bwe bakuwangula kkiriza tomalira bantu budde genda okola ebirala by'obadde okola Abraham bwe bamuwangula mu Kampala Central akola ki sigenda mu kooti ngenda kubanga mumponyeza kubanga nze obuvunaanyizibwa bw'okujja okukola era okuweereza bannayuganda nga ndeeta reforms ne byenjagala okukyusaamu bitereere ng'ate mbireeta mu buvunaanyizibwa biyamba mmwe nze nina obusobozi obwejjanjaba nina ate ggwa mpuliriza ate mama wange mukyalo okitegedde tugamba amasomero abakozi ba gavumenti bonna abaana baabwe babeere nga tteeka balina ssomera mu masomero ago UPE CD schools olwo nno bafeeyo zimba amasomero amalungi mmwe mufunemu the reforms zendeeta bwe mbagamba nti temunnonze nze nja kusigala abaana bange bagenda ku Green Hill Academy n'amasomero amalala bwe nkoowa wano nga mbatwalako mu America tiwaayo byammwe byagaana kubanga sagala kuvuma buvumi njagadde nzije wali bwe nnyini gonja wajjira nkole ki mbiteereza ate mugaanyeewo ekirala waliwo yagambye nti mwami Magoola oba ne sikakkanya mwami Magoola simumanyi nnyo ne mbagambe mmwe nnyini muteeke ku minzaani n'okubajjukiza obubaka wa paalamenti alina kuzimba nguudo muganda wange tobanja gy'otaawula omubaka wa paalamenti tabeera ku gurawundi tagaba kabaasa takontributinga ku mizikiti ku chachi kuziika mbona tubeereddewo ababeererawo biki mwebeererewo mweka temubanje bye mutawula omubaka wa paalamenti emirimu gye giri mu paalamenti ate alina okubanga amanyi amateeka kuba agenda yisa mateeka alina okubanga ebyadde alina experience kakyoba mbagamba mukwate gwe omuntu gw'oyagala okulonda omuteeke ku minzaani etali yakukyamuukirira nze mu Luganda batugamba nti ne gw'oyagala omusalira omusango ne gumusinga naye n'omuliirirako mulekerawo ebyobukulembeze ebyeffitina enkwe n'obukyayi n'olonda omuntu olw'effitina n'obukyayi n'enge mulekerawo okukakanya bannammwe mwagalane ekibaluma njala mugende buli omu okole teri gavumenti egenda kukuba bintu bya bwereere ekirala mwami Charles agambye nti mubaka ateekawo embeera toyina mbeera mubaka gy'ateekawo buli kikolebwa kiri mu budget bakiteekateeka dda Minister of Finance and Planning waliwo Finance Planning Authority nti amakubo gano tulina ameka gano bagakole bano bakole bwe bati era tubagamba nabo essente tewali kyova tuyongeze ku nnyingiza tukendeeze ku nsaasaanya emisolo mingi bannayuganda tebagisasula kuba egimu mingi nnyo ewalala twagala tubiteese waliwo tulina okubiteeseza mwami Brian yagambye nti ndowooza oli yabadde oba bamunani kabambi nga neebaza n'abalala mbeebaza bannayuganda mwenna abandabamu omulamwa abalaba omulamwa ogw'okukyusa eggwanga lino nti si bya bukulembeze byakukyamuukirira byansaalwa na bukyayi kuba pulezidenti mbagamba londa omuntu gw'olaba ng'akira abalala emu tesinga 10 kwata gw'oyagala okuwagira omuteeke ku minzaani ani emu ani 10 ate temunyiiga abamu mulina obusungu bungi bwe tutamanyira gye bwava mbasaba okulonda kuno ani emu ani 10 njagala kubajjukiza nnaku z'omwezi nga 15 mbasaba akalulu banna Kampala Central ab'omu Kisenyi ab'omu Owino abasuubuzi ba business people ab'amagwanga mwenna
aba opposition nze sigenda kukyamukira na kukiriza bikyamu kubakolebwako abena musigenda kwakiriza kukola bikyamu nga mbiraba tetugenda kukiriza kitiibwa ky'abasajja bano abalwanira eggwanga lino okukakana fena twaga tukifunemu tubabuulira nti wano Uganda nnungi erina emirembe tukole tulime muneebuzeeko mujje tukole mbaagaliza okuliza okulungi Ssennyonyi omusango bagusaze ensala yiine efulumye nga balaga nti tewali buzibu bigende nga bwe biri kati era Ssennyonyi Mulukana akyalimu ne banne bonna nga babadde bagende maaso mu kalulu balabe bannayuganda basalewo kyekye tubagamba nti kooti mugaasi tezeetengeredde bw'ebeera in your favor etengeredde bw'eba teri mu your favor tetengeredde tubasaba tukirira ebyobufuzi byakajjanja n'okugera ebigambo ebitayamba buli omu abeere independent honorable yes nkutadde awangali Ssaabasajja katugende mbawulire ag'oluzungu nze Kagogwe Fulgencio Peterson sebo tukusabira tugende okudda wano nga twogera lulimi lulala era sebo tukusaba ne binaba nga tebitambudde bulungi ne binaba bitambudde bulungi buli lwakuna tubeerenga naawe twongere okutangaza bannayuganda tewali buzibu akumata kumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wange